omukyala Penina omuntu obwannamunigina alina obuyinza obusinga gavumenti. Era nsigala neebuuza bw'aba abulina abujjawa awo gavumenti ya Uganda weetasobola kutunulawo ebujjewo. Kubanga tetusobola kubeera wano nga ffenna tujulira ku kintu kyekimu ate nga tukiraba mu ange etya ate nga mwattu sina mutima mubi naye nga tugamba byoleese tubyebaza era tukola tutya tubyagala naye obireese ku lw'abantu bano kati ate bw'ona abagobaganya obireetedde baani ne tugamba nedda pozinga muuko twekenneenye then tulabe nti buli omu aleetebwa ku mmeeza. Kaakati ekyo kye kimunyiiza. Nasomako mu kiwandiiko kye saagala kugamba nti kyayolesa obw'ekiboggwe naye kyanneewuunyisa. Era nayagala okubira RDC nti mpa obuyinza ono omukyala muddemu mu responding. Kubanga naye ate nga sirina caption wonna we mu respondingira. Kubanga yanjogerako naye nga bbaluwa eri addressed kwani ku madamu RDC. Ng'ensonga zaateeseemu bannange zaali zeewuunyisa senga tubadde n'obudde ne tukisomamu wano twandyewuunyiza investor gwe twasembeza naye ate twandimusonyiye ne tulowooza nti yakemebwa setaani. Taitene kuba officers bo yongeramu obukambwe n'amaanyi ne monitoring olondoola emirimu egyo gye bakola ki gye bakola kubanga gwe obawadde beetu kind of n'olwekyo kati bakola bye bakola ki bye baagala. Naye we nakwatagana ne Madam DPC ne tukwatagana wamu ne RPC twaweereza wano abasirikale era okuzimba ne kuyimirira kyova olabanga mubaddeko n'obuweeru naye ate muŋŋambye kubaddeko empulira ate kubadde kukyaliko emmundu ate kubadde kukyaliko bakanyama ate mŋŋenze okubiwulya naye nga at least ebizimbibwa byonna byakola ki byayimirizibwa n'okumenya ebintu okwonoona ebirime nakwo kwakola ki kwayimirizibwa. Kaakati we baŋŋamba ebyo nti greda zikyali ku ttaka ne ŋŋamba bino sigenda kukola ki sigenda bisobola. Ne mpandikira mukama wange Honorable Sam Mayanja minisita w'ebyettaka kubanga mu mirimu gino annyambye nnyo. Bwe nali ekiboga nga nnwanirira ab'amataka era we nalemwanga nga muyita nga muwandiikira ate bambi w'omuwandiikira addamu era najja. Era twava ekiboga ng'atereezezza kiboga kubanga wamuga wano nnemereddwa n'ebya wano nalaba nga nkoze eki nga nnemereddwa ne muwandiikira Honorable ali wano olunaku olwaleero n'agamba agenda kujja naye nga Honorable naakamuwandiikira tukwenyumirizaamu era nnyongera okwaniriza ebutalabuna Kayonza Bbaale. Tukimanyi bulungi nti kozze wano kiggwa leero si bwe kiri kiggwa ddi ebyaddala Honorable Minister bw'onaava wano nga tekiwedde kijja kwanika obunafu bwammwe. Njogedde bubi kijja kwanika obunafu bwaffe. Naye nkimanyi nti kiggwa ddi ekirungi omukyala yaliwo omukyala Penina gwe gwali omulundi gwange ogwasooka okulaba omukyala oyo era abaaliwo we bampa omuzindaalo nali mukambwemu era bannamawulire baŋŋamba RDC nga wakambuwadde nnyo naye nga ekyankambuwaza nafuna okunyolwa okutuuka wano wadde bwali kiro emmere nagiraba nga baagitema ng'ate tulina ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga obutagoba bantu ku ttaka ebitugamba nti buli omu abeere waali naye okutuuka wano nga mukama wange muliddemu olukwe President w'eggwanga General Kaguta Museveni nga ebyampeereza e Kayunga sikoze eki sibikoze emmere y'abantu etemeddwa n'enkambuwalamu era omukyala ne mugamba kubanga baŋŋamba nti omukyala ono aleeta project nnungi mu kitundu nti aleeta orphanage aleeta eddwaliro ery'omutindo baŋŋamba ebintu bingi omukyala yaliwo omukyala Penina ne mugamba right twagala enkulaakulana mu kitundu
newe oba oleetedde bannayuganda enkulaakulana bannakayonza enkulaakulana ate nga ku ttaka kuliko abantu oba kutta otya ne mugamba mwe mumanyi okubeera eyo mu mawanga g'ebweru n'okubeera e Kampala mwe ne mulowooza nti omuntu ali ku gurawundi wano e Kayonza tategeera ne mugamba naye abantu bano boolaba bategeera ate n'abamu bategeera okukola ki okusinga lwakubanga gwe Katonda yakubeerera wa kisa n'ogendako wa emawanga ag'ebweru naye abamu bategeera era nga mwatudde mu kiraasi emu abamu bakusinga okuyita ne mugamba n'olwekyo oba olina enkulaakulana nga tulinako abantu ab'ebibanja ku ttaka tuula nabo okole ki oyogere nabo mutegeeragane lwaki obagobaganya bw'otyo yogera nabo oba obakompasetinga n'atugamba nti alinako eka 10 mu 10 ne mugamba olina eka nnyingi baweeko oba bawaako 2 oba bawaako 3 n'ensanvu nazo zikola ki zimala eddwaliro baweeko ne tumugamba n'olwekyo twalina Honorable Tebandeke yaliwo ne chairman yaliwo ne tumugamba n'olwekyo ebintu bino byonna ebiri wano bikoze eki biyimirizibwe kwaliko ne Bakanyama ne tugamba ne Bakanyama baveeko kati kwe kugenda bwe nagenda enkeera ku makya bankubira okuva eno nga baŋŋamba nti ate gwe wagambye ave ku ttaka akedde na grader atandise okugradinga ne Bakanyama abayiye nenkubira Madam DPC nenkubira ne RPC ne tukwatagana Madam DPC atukoledde bulungi naye Madam DPC kyogenda okukola n'olw'ensonga eyo tuli bamativu nti ensonga eggwaddi Madam DPC bamwogeddeko Madam DPC nze mmanyi obunafu bwe ate ng'oluusi ge maanyi ge she's kind open enough and delegates fully and accessible kakati b'ofiisa b'okola nabo bwe bamala okimanya nti oli wakisa oli accessible oli open nnyo ekintu okyogera omuntu n'omulaga omutima gwo nsuubira bazimbira okwo ne bakola ki bo ne bakola ebyabwe so ensonga eyo Madamu DPC simulinaako obuzibu nti ensonga eno abadde agiwagira naye abaana bo bwe batuuka ku ground tebakola kituufu kirina kukola ki kirina kukolebwa senga naabamu batwala eri ebuyikwe batuweemu abalala ate ggwe tetwagala bakutuggyeko naye babawanyiseemuuko oba oli awo ensonga enaakola ki eneetereera Owekitiibwa Minisita ettaka lino lyogeddwa naye in brief ettaka lino lirimu ensonga ziringa 3 tulina ettaka lyonna eryogerwako liri ku buloko namba 74 plate number 2 or 3 liri buloko namba 74 plate 2 3 okay katukapcharinge ne 9 era ettaka eryo lawyer eyajja wano yakiikirira Mwami Tashobya yatugamba nti lyali lya Mairoland bwe libeera erya Mairoland by Amin decree etteeka lya Amin mbu nkyakinoonyerezaako mbu kyajjawo Mairoland ne twebuuza kyajjawooko buloko namba 74 yokka endala zaasigalako oba endala baziriclaiming oluvannyuma then n'atugamba Amin decree bw'emala okuyita ettaka eryo lyafuuka lya family communal land ne lifuuka lya community era family eyo yeesibukamu Mwami Tashobya naye ate n'atubuzaabuzaamu nti ate bwe lyamala ne lifuuka public land era y'ensonga lwaki balirinako freehold land title nagezezzaako okuwandiikira registrar ampe fayiro yonna naye ali mu leave baŋŋambye akomawo by the end of Mukyala Penina kye yampandiikako Mukyala Penina nange ekibaluwa kigamba nti ndi mutuuze wa wano Ekitwe era mbeera kumpi n'omuzikiti omuzikiti guli ludda wa wano bannange
wali oba guluwa gwe yali atege guluwa yagamba gw'ekitwe ninaanyi ogw'ekitwe nti wembeera nti era n'abano be mulabye wano be baayonoonera emmere baŋŋanda zange nti muli baŋŋanda zange nti era neekobaanye n'ab'eŋŋanda baganda bange tulemese enkulaakulana okujja wano ate ne neekobaana n'abanuupu ba Honorable Tebandeke okulyamu NRM olukwe ebikibaluwa kiwanvu Honorable Minister namuwaako kopi akiinako kopi naye ekibaluwa ekyo Honorable si kyekyasooka era abantu b'omuntooke nabo bantuukirira nga babagoba ku ttaka bwe mpandiikayo ebbaluwa okuyita omutaka mba sinaba nakumulabako Honorable bw'afaanana naye nga yankuuseeko dda ekibaluwa bwe kityo ng'era yagamba naye nti mbeera mu ntooke era abantu abali ku ttaka lye era baganda bange neekobaana n'abantu abali ku ttaka tubbe ettaka lye kati nendaba nga abantu b'e Kayunga bamafiya abamu baafunye enkuba mpya baagambye ono okumusobola tumuwandikeko ndowooza ekibaluwa buli wiiki mu bakama be atuviira atulekere beetu naye nga Honorable Minister njagala kweyama niwe banaawandika ku makya n'olweggulo bannakayunga njagala okweyama jjajjange azaala kitange agalamidde mu ntooke taata wange agalamidde mu ntooke jjajjaawe wa jjajja wange ye ali bbaale ne jjajja wa jjajja wange naye ali bbaale n'olwekyo Honorable Minister emirandira gyonna giri wano era nga nakajja e Kayunga nali very emotional era natandika kulima bijja nentambula nyina ne taata wange Nagulumbya wali mu nfuufu ne bonna bali awo n'olwekyo eno area is very emotional. It's my ancestral home. Therefore olaba ekiboga Sabba Square ya mayiro z'amataka ng'ate nzije eno e Kayunga ewaffe nga kitanga agalamidde wali mu ntooke ntandika okwekobaana n'ab'ebibanja b'ebutaala bunanzi b'ebibanja nedda n'olwekyo njagala kweyama nti ngenda kutuukiriza ebiragiro bya mukama wange President Yoweri Kaguta Museveni eby'obutagoba abantu ku ttaka era wonna awanannemanga Honorable Minister atuwadde obweyamu okulwawo okutuuka wano tubadde n'olukiiko mu ofiisi yaffe ya RDC n'atuwa obweyamu tuwonna we tunaalemererwa ajja kujja nga atukwatireko Honorable weebale ku ttaka lino naye kati sigenda kumenyeka kubanga minisita ze era nsaba w'ekitiibwa minisita okunoonyereza okw'omuggundu sinziggu kukolebwe ku ttaka lino lyonna buloko namba 74 na byonna ebigikwatako tumanyire eddala ettaka lino lyajja litya ligwe mu mikono gya Tashobya atalinaako wano wadde katandaalo naye ate ng'alinako freehold. Ffe tubadde tumanyi nti freehold ogifuna w'obeera era you become a freeholder without any encumbrance, any interest. Naye kati ye kuno nange simumanyi nze natemanga muna amanda mubalisanga era nga ettaka lino tulikozesa agansomesa Reverend Tashobya sisobola nakugamba nti wadde jjajjaawe mumanyi oba namulabako mwe mumumanyi kakati Honorable Minister ensonga eyo esigala etuleka mu suspense obanga ekyapa mother title Penina kye yagula ntuufu oba si ntuufu then bwebanga nfu Penina ye anabeera atyo omutuufu nga yagula ku muntu omukyamu eyafuna ekyapa by fraud. So ensonga eyo ngikomezaawo. Omukyala ayogerwako Penina ye mukyala Awori Penina era nga ebyapa alina bisatu bitudde ku buloko namba 74 plot 5, 6 and 7. Bwe nakola search soft copy search nakizuula nga ekyapa bakirimu babiri mukulu Bernard Segaali Mulindwa ne mukyala Awori Mulindwa Penina. Segaali Mulindwa kiteeberezebwa alabika bbaawe naye tetumumanyi tetumulabangako. Briefly
bye bikwata ku ttaka lino. Issues kinze alabuna amaanyi gaali gabaweddemu. Weebale kumpandiikira kubanga toba kumpandiikira osanga baalisigadde nga babafutyanka ng'ate nange sikola ki nga nange simanyi. N'olwekyo ngenda kuva wano nga mbawadde ennamba yange, njagalanga munkubire, nyina obudde bwonna ekkubo. Naye waliwo abantu abamu abanoonya ebyobufuzi abatandise okuba mobilizinga nti mugambe nti babasasule. Abantu b'ebbaale tubonyeebonye, saagala na pulezidenti addeyo kukiwulira. Abantu abo baba baagala ebyobululu bajje bavuganye naye baleke ekkubo likole ki ligende mu maaso. We baddayo ne bajja mu maaso gammwe mubagobe bugobi, kubanga omuntu ayogera ku kkubo ly'ebbaale aba tayagaliza fe abakulidde ebbaale eno. Sebo mubaka titwagala okumanya obanga Reverend Tashobya ettaka lino mu kusookera ddala yalifuna mu makubo matuufu era nga ye nannyini omutuufu. Twagala okumanya obanga Penina ettaka lino yaligula mu butuufu bwalyo oba mu bukyamu, kubanga ne bannannyini bibanja bw'abanga Tashobya yali mutuufu tebaaweebwa mukisa gusookerwako ng'etteeka bwe lirambika mu section namba 36 ey'etteeka ly'ettaka. Owekitiibwa Minisita, twagala era otuyambeko. Penina Awori mu bbaluwa gye yawandiika ku RDC ne mu kwogera kwe yakola wano yatugamba bwe yagulira ettaka tekwali musenze yenna. Njagala okumanya bwe kubanga tekwali musenze, contract endagaano gye yayingiramu n'abasenze yagiyingiramu atya? Era bw'aba yeekomiting okubawa transfer form, first of mutation form ne transfer form n'obufaananyi beesaleko, baali beesala ku ttaka lyani nga bakozesa particulars ezimukwatako. So ensonga eyo nze mpa obukakafu n'okumaliriza nti Penina ono yandiba yeeyisaamuuko ng'omuzimu nga teyeetegeera, era nga tusaba nga bwe yasamoninze RDC mu President's Office naawe omusamoninge mu ofiisi yo. Bwe kinaabanga tekikolebbwako, I'm going to allege a petition on behalf of these people, then Parliament ejja musamoninga. Naye nga bw'ozze kuba ne mu komiti era tujja kuyita, siraba lwaki neetooloola ng'ate okola ki nga wooli wano. Tusaba ove wano nga kyonna kiwedde. Londe mukama wange, taata wange, by the way nze President Yoweri Kaguta Museveni ye yampeerera, ate waamala okumpeerera nansindika okola ki okubeera mu bantu be, okulaba nga bali bulungi. N'olwekyo President Museveni sirina kirabo kye ngenda kumuwa kubanga buli kimu akiyina. Ne bwe lumu namuwawako obulabo, namukolera obufaananyi ne mbumuwa buki, naye nagenda okulaba nga obwo tebuyamba. Okumuyamba n'okumwebaza kwe kujja okulaba nga nkola emirimu mu bwenkanya eri abantu. Awo ndaba mba nkola ki? Mba musasula kubanga kyayagala. N'olwekyo njagala kubeegayirira nti taata wange General Yoweri Kaguta Museveni alwaniridde ab'ebibanja, abantu bawadde emirimu gino be bagidibaze. N'olwekyo mumumpeera akalulu, mumumpeera akalulu. Njagala okwebaza brother wange. Tekibeerako na kunoonyerezebwako. Oli bw'ajja n'akulaga ekibanja kye nti kiri wano n'endagaano ziizino, oba nti is a bona fide or a lawful occupant, n'olina ajja n'akulaga ekyapa nti ettaka lye lyerina ekyapa kye kiikino, tosobola genda kunoonyereza ku butuufu bwa kibanja, naye ogenda n'onoonyereza ku butuufu bwaki bw'ekyapa. Kitegeeza ekibanja kisigala kituufu mpaka nga Yesu akomyewo. So siraba lwaki
abantu bagobaganyizibwa ku bibanja ate be tulina okunoonyerezaako tuzuule obwannannyini bwabwe ate be batugobako obwannannyini ku bibanja byaffe. Sekyo nkiraba nga kyakufuulinga era nze nandirowoozezza nti gavumenti ku bizibu bye tulina mu Kayunga tulina ekya absent landlords, tulina ekya public land ng'ate kyemanyi nti ttaka lya public lya gavumenti. Owekitiibwa etteeka libalagira okwissuinga certificate of occupancy ku ttaka lyonna whether mile or public kasita omuntu alaga interest. Nsaba mulange mu mawulire ne mu gazeti balandlords bonna gye bali, abali e Bulaaya abaliwa bakomewo ku batulage obwannannyini ku mataka gaabwe mu bbanga lya myezi 3. Bwe babanga tebaliyo abantu mubawe certificate of occupancy baleme kubonaabona na bino, kubanga ekyokugjawo ebyapa mukama wange mulamuzi kyayogeddeko kiri so tradition and culture era kirimu entalo ki nyingi, naye kino nze kyenjogerako ndowooza kiri mu tteeka era kisobola okukolebwa. Owekitiibwa minisita, motion yange gye nakuwaako kopi simanyi oba lwaki sipiika akyagaanyo gikwesanga ng'ettaka kati lituddeko bantu nga tekukyalira nkineetya neemu kati ate oli n'agenda akonvatinga n'afunako freehold. Tulina cases bwe zityo ng'ekitimbwa w'oyise town council eyo nga bw'ogiraba. Someone went and converted the lease into a freehold era naye akilaiminga nti yennannyini ttaka kubanga alina ekyapa. Tulina ettaka liri awo Kasokwe mu tawuni yennyini maddamu RDC. Mugenda tandika okufuna enkeyana. Oli alina lizi ku tawuni nga bw'olaba Kasokwe, lizi yagikonvatinga into a freehold. Nange ewange erugasa wentudde maddamu RDC. Twatwala omusajja nga talinnya nga zaagamba ye landlord. Ekyapa kye yatulaga nga kiri mu mannya ga mulala naye nga bakola direct conversion nafuna freehold. Ekyatutaasa kyokka twali bakalaba tugenda okunoonyereza nga kwaliko condition emabega ku kyapa ng'alina okuliyirira abantu be yasangako. Now I'm asking, lizi libeera ttaka ly'abantu nga gavumenti eryeyambisizzaako okuliwola. Honorable Minister, bwe nzija n'enkweyazikako galibindizo ezo nga ngenda zeeyambisaako mu wiiki emu ngenda ku mukolo ndye ku swaga instead nengenda mu kuvuba ate ne period nekola ki neggwako fiira mu ntebe ate bwe nfiira mu ntebe Honorable Minister naawe ofiira mu bwa minisita. So n'olw'ensonga eyo siraba lwaki ensonga eno entono bweti etulema okukola ki ogonjoola. Nsaba munzikirize minisita ali mu maaso gaffe encyclopedia wa ttaka nga bwe basomye na kuyiga nsonga zaki za ttaka. Owekitiibwa mukama wange ng'ate mukulu wange Honorable Minister Mayanja, guno mulundi gwakubiri nga nkwaniriza ku muzindaalo guno naye ogw'olwaleero gumpadde ssuubi ddene. Wali atalina ssuubi nti kigwa leero? Mwebale nnyo, nsaba tuyimirireko kubanga twatudde nnyo.